Lutindo Radio Simba osibyeyo kya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba okwanjo ya program Lutindo n'enkulisaayo abaakoze olwaleero ne neebaza abakyakola ne neebaza nnyo abo abagenda okukola obudde buno nga gw'osimbudde oba gw'onnyuse gw'ogenda kukola kiro oba gw'ojja kuyingira ku mukaaga oba gwe kati waakayingira ompuliriza n'obuntu mu matu nga wabutadde mu matu oga nti ekyuma yadde kireekaana nze nja kusigala nga mpuliriza nga bwenkola nkwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo n'embeera mu studio za Radio Simba netukwatagana ennaku z'omwezi ziri 14 mbadde ngenda kugamba 17 nze ogwange mbadde ngudduse speed ennaku z'omwezi ziri 14 omwezi gwa July tutambula guno omwaka gweyoleka gugenda gutambula nsuubira beti bekireke Namboozi naye sinnamuwulizaako naye bw'anaaba tusanze ajja tusanga bw'anaaba tasobodde tusanga tugenda kutambula naawe leero njagala kusooka n'akantu katono gwayina omwana ng'alika wowe banga mbadde nkola simanyi abalala bayinza okubuulira obulala naye ensi bw'egenda yeeyongera okugaggawalamu mulimu ebintu ebifuuka emirimu nga luli tebyali mirimu ampuliriza nga oyina omwana awaka yamala senior 6 yamala university oba ali ku university oba ali ku ki bino wammanga njagala just kubbira ku bantu byamangu okukuba ebifaananyi oluvannyuma lwa generation y'amasimu okujja abaalinga bafotographer bali abedda baava mu katale bonna ne bagwa photography nefuuka nga si mulimu n'ennaku zino gwaddamu ne gukwata akati olw'okuba nti abantu bawezezza ku ssente abavubuka bwe baweza emyaka gye bawezezza bakola ekintu bakiyita photoshoot olinaga nti nze ngenda kukola photoshoot gwendi naye wano mu studio akwata ebifaananyi ebigenda mu maaso ajja kumbuulira ebbeeyi naye bangaye nti ebitali byoze ne babikuba ne babyeditinga ne babikuwa okusinziira ku wa we babikubidde okusinziira ku bifaananyi bye bakubye nti bisobola okuva mu mitwalo 5 okutuukira ddala ku bukadde 2 oba 3 nga bakolera photoshoot bangambye abawala abagenda okuzaala bakiyita ki baby shower bangambye bakiyita baby bump abo ne bangamba bridal showers ne bangamba birthdays abakola emikolo gyabwe bonna basooka ne bakuba ebifaananyi ebyo kati tobeera ku university nga tosobola kwetendeka genda ofune we batendekera okukozesa kamera ojja gigula okuva ku kakadde okutuuka ku bukadde 4 okusinziira ku kamera kijooguze obulungi bwayo omulimu guteekemu ssente naawe ogufunemu ate bagufunamu ampuliriza ogwo gumu ate mwangu abagukola naye weetunde bw'otuuka ku mitimbagano naawe weetunde weeteekemu ssente toteekayo buteesi n'ogaa nti nze ntaddeko akalango kasasulire ebeere paid advert Google eyina ebirango byesasulira n'abalala bonna balina ebirango gwe targetinga gw'olina okutagetinga akalango kasasulire katuuke mu bantu b'olina okutuukamu ampulirizaawo tuvuddewo awookubiri abavubuka gwe ng'oli eyo ga nze sijja kuvuga booda naye noonyayo ekyokukola home makeovers bannayuganda bawezezzaamu obusente ate buweerera ddala kati bakola home makeovers baddayo eka luli mwabeeranga n'ennyumba y'ewammwe gw'okyagijjukira kale okuva lwe baakuzaala okutuuka lwe wava awaka nga temwakyusa langi neetuuka neeyubukako ebintu naye nga ekyali eyo oba mujoozaako we nakulira abaakolanga langi eyalimu amagezi baabayitanga ba Robilac ndowooza oba yagwa
oba yava mu business, I don't know. Naye bakulanga lanji ngeri ku level nti bw'ogikola yo togiddamu. Naye kakati ennaku zino abantu bakyusa, bazuukuka ku makya ne bagamba omwaka guno njagala kukyusa langi zifuuke eza kino ne kino, njagala kukyusa nnyumba ngiteekemu bino, ekyukeko efaanane bweti efaanane bweti. Banoonya ababikola tebabayina. Abantu babayiiya ne babikola bubi, ne babikola nga tebikwatagana. Kakati gwe bw'obeera nga one osobola okukwata abaana abakola home makeovers, n'obakwata abavubuka abo omulimu gwabwe baba bagumanyi, abamu babazzi, abamu ba artisti, abamu ba painters, ba plumbers, baki, naye nga tebali organized. Gw'olina kola kintu kimu, kolayo akakampani akako gwe ng'omuvubuka, obeere ne ba plumbers bo, obeere ne ba electricians bo, obeere ne ba painters, obeere ne ba artisti, gw'obakwate nga gw'obayina. Gwe genda tandika okupiichinga emirimu. Abantu bafunyemu ssente ez'amangu, bw'ona omugamba ng'omugamba nti ennyumba etuuse okukyusa, buli myaka ebiri osobola okukyusa ennyumba. Naawe ayina amaka gakyuseeko, langi gye twalaba omwaka oguwedde gikyuseeko, ekyukeko, ennyumba yeekyukeko, entebe z'abantu zikyukeko, zisituke, abantu mutuula mu ntebe n'egwamu ne mutandika n'ogizizika akabaawo, nga naye abaana gye bali abasobola okubi-improvinga. Gwe asobola okukola bino, tandika. Use your online time okweranga, packaginga, kola concepts zo zitunde. Abasajja abazungu babandaze bali ku mukutu baguyita Pinterest, I think that's what it is called. Batunda ekintu kimu, batunda designs. Yatunda designs, gwe buli aklikinga ku Pinterest omanya eri paid, eri paid, ebyo byonna. Njagala abavubuka nga gwe oli muzadde wa muvubuka olwaliro, muvubuka muteeke mu ssente, degree ye abeere nayo n'agikozese nga kitunzi. Gwe yasomye obwa kitunzi, tonoonya mulimu kujja ku radio Simba kutundira radio Simba mpewo kyokka. Naye bw'ofuna obwa kitunzi, packaging abantu bo nabo batunde. Concepts nazo bw'ozitunda nazo zikola ssente. Bwe bwa kitunzi obukola degree yo toga nti nze nina degree mu engineering, kakati ate this is also home engineering. Engineer people's homes and turn them around, engineer people's ideas. Ampuliriza Lutindo, ngenda kusembayo ndyoke nzije ne current affairs waffe. Wiki nga 3 emabega mukwano gwange omu akola ne Naro yateeka akalango ku page. Omukyalo oyo ndooza n'olwaleero ali mu New Vision, ali ku page emu mu New Vision. Ampuliriza nsonyiwaako malu munoonya wano, nkubuulire page kwali osobola okusoma kolom ye. Emily Arayo ali ku page ya New Vision, page 22. Awandika there is a solution to improper smoking of fish. Ne kye yali anoonya ku mukutu gwe omulundi ogwo, yali anoonya abantu abayina ebyennyanja. Mbikubiramu wano olwali ne Romshana enfunda nnyingi Ssemutundu, tugaa nti ziva lwa enshama enkalu, nga ebizibu bye nazo nga tonatuuka ku ministry ejuzi kwatibwako ebiriibwa UNBS okugamba nti ebyennyanja birina ebizibu ebikalu. Naye ekizibu ky'omulundi ogwo nti abantu abaali baagala ebyennyanja ebikalirire nga biri packaged bulungi, nga byakala nga biri packaged nga bisobola okutundika, baali bangi nnyo okusinga products ze baali baagala. Nga kakati anoonya abaziyina abazikalirira nga tebazikalirira nga zimaze kuvunda. Not that nga tebazikalirira nga zimaze kuvunda. Abasajja b'Ebusega manyi babajjawo wali ku roundabout baba accusing ebbanga eriwezeeko emabega nti mwe mwabirinda nga byabanga byonoonesa akawungeezi nga mulyoka mubiweewo ekyoto. Nedda, ono ng'anoonya abo ababijje gye babijja deliberately ne bagamba nti twajjeyo ebyennyanja 50 tugenda bikalirira nga biri fresh, tubikole bwe tuti, tubismoking bikale nga tebiri salted, bikole bwe biti nga temutaddeemu bubadi bulala bwonna, ate mu bipackaging nga nti bo tebaagala bwagazi biri smoked.
nebi smoking bikale bulungi ate obi packaging nti akatale weekali. Kati challenge je yalina nti baali babinoonya wano lokale ababyagala nga tebabiraba tebiriiwo, ababiina about 50% yabyo bivundu. Kati nga banoonya omuntu ali reliable ali dependable. Nenzijukira emyaka giwezeeko wano ku Radio Simba walingawo omukyala yajjanga ne box awo wabweru wa Radio Simba nga ayina ekyennyanja ekismoking nga kikalu bakiriirawo oba bakiyita kyoche oba kikalu something like that, nga abikola bulungi nnyo ng'era abantu bali willing okubigula ebbeeyi ennungi. Simanyi gye yalaga, ayinza okuba yagaggawala business n'agivaamu, but think around you waliwo business especially eri around okulya n'abantu gye basula, there is business there. Ampuliriza Lutindo, eyo nvuddeyo, eyo nyumizaamu naawe, eyo nvuddeyo. Abakola ebyobufuzi kati bagamba nti omusajja programu yaffe yagitutte mubiri nti ebyobufuzi byetaaga okukola ng'oyinamuuko bikole ng'oyinamuuko because nabyo byetaaga ssente. Ampuliriza Mwami Museveni ali Kampala leero abadde ku katale Busega. Yali ampa bagiyita ki, baziyita testimonial, bamuyita Kazibwe Juma. Kazibwe Juma agambye munange mulimu kubanga nze photoshoot ntandikira ku million is this million n'ekitundu? Ye Kazibwe wa beeyi ntono nnyo agambye nti photoshoot akola n'ey'emitwalo 15 naye nti mu week akolayo at least 4 eziri mu range eyo, nti era ye tanoonya mulimu. Kakati omusomesa wa primary, sigamba abantu kuva mu kusomesa, omusomesa wa primary ayinza okuba afuna emitwalo 4 mu buli mwezi. Omusomesa wa degree owa arts mu secondary school e Uganda afuna akakadde kamu mu emitwalo ndooza 10. Bwe bajjakawo omusolo ayinza okuba nga abeera awo. Kakati naawe teacher osobola okubeera ne byogattako, mwena temugenda kuba bifaananyi, naawe yiiyayo ekirala kyogattako ku income yo, oleme kubeera nga abaana bajja kusekerera naye togenda n'otunda ebinyeebwa ku ssomero. Ekyo kyo kireke profession togittirawo. Ampuliriza Lutindo, mbadde nkugamba nti olunaku lw'olwaleero Mwami Museveni ali Kampala wiiki eno yonna, era bw'obeera e Kampala pimamu engendo zo okutambula, mmanyi enguudo bazisiba n'ebirala. N'olwaleero abadde mu katale Busega ng'agamba ab'e Busega nti services tezibatuuseeko kubanga mwetuga mwekka mwalonda bubi. Njagala mu examining ali eyo ewammwe, gwe ng'olina MP nga BNRM oba Jinja oba Luweero oba wa mu services zammwe ziri better. Do we have a service challenge oba do we have a political challenge? Mwami Museveni alinga aga nti services zaffe zirina kujja gye tuli nga tulonze BNRM. ABNRM ku level ki? Tubalonda ku bw'MP, ku bwa local governance, ku bwa ki? Tibwolonda MP nga wa NUP, nolonda chairman nga WNRM, service awo zijja oba tezijja? Bwembeera ne bakansala nga BNRM nga chairman wa FDC, service zijja tezijja? Abakulembeze ba local governments kyenkana ebitundu 9 ku buli 100 mu ggwanga lino BNRM. Lwaki nabo bakaaba service delivery? Mwami Museveni gy'atambudde awawerako bamugambye sente eza wealth creation bazirya, bamuyita PDM bazirya kubanga zaali abakulembeze si BNRM. Mwami Museveni atambula mu ntambula ze, atambula nga president, atambula nga chairman wa NRM.
ebe bibuzo mbibuza gwali ku radio ampuliriza olwalera nziramu mwenna abenarem n'aba opposition nandi yagadde nnyo okuwuliza amaloboozi gammwe. Mwami Museveni atambulanga chairman w'NRM, atambulanga president wa Uganda. Ekyo kikulu. Bw'aba atambulanga chairman w'NRM, lwaki abamuvuganya bo tebatambula mu ntambula y'emu? Bunafu bwabwe, inability ku stretchinga security, oba bo bapanga bulala. Ampuliriza abadde wano mu byobufuzi bya wano ojjukira nti kino kye tuliko si kipya. Mu 1995 nga bamaze okulonkinga ssemateeka w'e95, Mwami Museveni yatandika program bagiyitanga entandikwa. Entandikwa eyo yasooka kulemberwa omugenzi Dr. Wilberforce Kisamba Mugerwa. Era Mwami Museveni yeetoolola Uganda nga popularizing entandikwa. Bagenda okugenda mu campaign ne Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere nga ye Mwami Museveni Uganda agyetooloddemukko omulundi. Ekyo ne kigenda. Sijjukira mu 2000 yatambula wane subsequently buli kalulu aka 2006 Mwami Museveni bwe yatandika okutambula yali era one of those concepts of wealth creation or transformation as it were. Bwe yatandika okutambula omulundi ogwo Dr. Kizza Besigye yali akomawo okuva e South Africa. Naye na responding oba ekibiina kya FDC ne kiresponding mu ndoza General Mugisha muntu ye yali in charge of mobilization. Ne ba responding mu lulimi lwe lumu. Ne batambula. Basimbula okuva e Kampala ne bayita Mubende ne bagenda e Kasese, abantu ne babafuna nga bangi ddala, era ne batuuka Embarara ne kisituka kati nga bakomawo e Kampala baddeyo. Maybe the timing, maybe not. Naye omulundi ogwo baba batuuka ekyengera badde mu country tour. Mwami Besigye we bamukwatira eyo country tour estopinge. Kino kizze kibeerawo buli mulundi. Mwami Museveni yakola mu lap. Abamuvuganya tebamuyiganga, and abamuvuganya sinupu, of course DP ya Coalescing nga yo yayingira munda n'omulundi guno nebuuza bwebuuza si essaawa balukwaga aba PFF bakwata olw'ejjinja katugeze. FDC bayinza okubanga bafunamu enjega naye nabo batambule bagende Soroti, bano balukwago bagende eyigango b'ejjinja, Bakyagulanyi balumbe Luweero, Akena akwate erira katugeze oba Arua. Tunafuna police ba stretching bonna ne bakwata, ne tufuna olunaku lumu nga Kyagulanyi bamukwatidde Luweero, Lukwago bamukwatidde ejjinja bamuterese wali Nalufeenya, nga n'ab'ekibiina ekimu musobola okusplitinga ne muga nti yessaawa tukivuge. Nalabye abanupu juzi baali Buvuma Quilands. Saagala kibeere kya one off. I know it's costly. Ne maybe ekibiina ekiyina ababaka ba parliament, nawe ng'omubaka wa parliament oba oliawo okifunamu, singa mbeera n'ababaka bange 50 for numbers sake, and I don't know the logistics involved. I suppose it's a lot of money, but I mean it's a game of numbers. Bwe mbeera nga nina ababaka 50, buli mubaka ne mukyajinga ne mugamba nti gwe ogenda tuorganizingirayo rale 2 either mu constituency ewuwo oba mu constituency ewuwo ne constituency eddiridde. Kati bwe tubeeranga ngenda kugeza Butambala gye bayina Muwanga Kivumbi nga bayina Aisha Kabanda, beyond that okwata Muwanga n'oga nti gwe nti Aisha atuwe Butambala district rallies 2 nti gwe Muwanga nti tuongere Gomba naawe rallies 2 nti gwe gundi tuwe Mawokota n'egindi. That way
ne mu stretchinga ne bannammwe abali mu bibiina ebirala be mukolaganye nabo. I know it can be a very difficult thing mu nkolagana naye yesaawa oku stretchinga the regime kubanga gwe muvuganya naye tagenda kubakkiriza kutambula. Oba oliawo kino kyandikoze kitegeeza nti abamuvuganya baamukkiriza yaavuga ekeerere agende. Kiri kyembuuziza, atambulanga president wa Uganda, atambulanga chairman wa NRM, because bw'aba atambulanga president wa Uganda ate nga kuraale kujjulako bambadde yellow t-shirt ze bambalira kungulu. By the way, I also find that phenomenon very interesting. Nze bwe nyambala omujoozi gwange nveeka ng'omujoozi ngwambadde nga nti KCCFC omujoozi guguno nagwambadde togusanga ku saati kungulu. Lwaki bano abagenda mu political rally omujoozi gwa kirabu yaabwe baguteeka ku saati kungulu? Kitegeeza tebabikkiririzaamu, kitegeeza nti bagwambalamu kaseera bagujjemu bateme bagende. And I think kino kipya kya mulundi guno kubanga akajoozi kano si kajoozi naye t-shirt bajambala kungulu ku saati n'olaba oli eyabadde ayambadde saati y'emikono emiwanvu ng'ogiraba gyeri munda kungulu asuuliddeko. Naga yiyi ono yabadde akikkiririzaamu akirimu takirimu. Edda waliwo omwami yaŋŋamba munnabyabufuzi akola mu president's office nga nti tulina ababoodabooda wano e Kampala tubamanyi tebatukkiririzaamu nti naye naffe kye tubakola kuba tubamanyi nti bwe tunaabawa t-shirt ne tubawa amafuta bakomyawo nti kati t-shirt ozibaweera najja nankumbi n'obagaa nti amafuta nti gali ku Shell Kitgum Road ne bavuga okuva najja nankumbi okutuuka ku Kitgum ku Shell nga bakima amafuta nga bambadde akasaatiko kati baba bayisizaamu drive nga buli omu abalabye ne bamanya nti okay kati bwe batuuka ku Shell ku Kitgum bw'omala okubawa amafuta n'obagamba nti nti ate ka allowance ko kali ku Shell Kampala Road ne bavuga ne bagenda Kampala Road nti gwe baba bakuyisirizaamu drive nga yakakasa nti we bafunira akaabwe bepa akatishatiko nga bakakuba wansi nali simanyi bangamba nti mu mutto gwa boda boda balina bwe bagusitula ne bagisonseka eyo nti lwe basanga ekiddo nga bagijjayo nga ajambala kubanga ebayisa mangu ku kiddo oba kuba traffic nga bwe kibeera nti bagiteeka wansi w'omutto gwa boda era nti babeera nazo. Ampuliriza bino by'enkugamba oli ebinyumiza wa byabufuzi mu kakaalukanyi wa byabufuzi kitegeeza nti abantu bano abambadde t-shirt zino abaziteeredde ku saati kungulu temuli nabo. Ampuliriza gwe nange 0454369 ngenda kuba obulango buno nkomewo nga gwe wekka gwoteesa wanjulira wona wosinzire okumpuliriza nkwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Nina bamuyita wambafu angambye ssebo ekyo kyoyogerako ekya interior designing nze nakitandika nali mubazzi era nti ye yali mubazzi bano abaalanda n'abuukawo n'akitandika and I can't regret. Ampeereza n'ebifaananyi bya biki byakola ye wambafu ampeereza nanga nti ssebo ebyo byoyogerako kati mbikola kubanga wali navaawo. Eriyo n'omulala ngambye ebifaananyi nangamba olina okubeera ne talo olina okubeera ne kamera olina okubeera naki ti ate olina okubeera ne Instagram nti gy'obiteeka. Eriyo wanangamba Jim Iga Kibalama. Good evening, Mr. Chibaza. I've heard you talk about talking about fish. I came across the above breakthrough regarding smoking fish on social media. Ayogera ku Alphonse Kandia. I think wiki wedde waliyo story yali egamba nti ebyennyanja ebikalu bine ebikaze n'omukkobe n'omuliro byali ebimu ku biyinza okuleetera abantu kansa.
kati abannaro n'abalala nga baga nti tusobola okubikaza mu mbeera etereeta kansa. Sembusi message yo njiraba olowooza naye nagirabyeko ng'ogiweereza. Sembusa ngambye mu president atambulanga president era chairman we NRM okulaba manifesto bye yakola. In effect Mwami Museveni ali mu campaign kati nze kye ngamba abamuvuganya mu nkola yaffe ga nti atakulekera tomulekera, nammwe mulina okusala amagezi okulaba nga mutuuka ku bantu. Onani ono omulala Bob Fred Mpima agamba gye baleko sebo zaake ku lw'omukaaga poliisi yamulemesezza olusiisira lw'ebyobulamu. Bob Fred Mpima sibisuubira kubeera byangu n'omulundi n'ogumu, naye kuvumirira bw'olemesa zaake nga oli omulala omukyala yaani ali awo yali munnamawulire nga naye ateekayo n'omulala. Nona abuuza, is Museveni going around Daudi nga chairman we NRM over president? But he does both. But even when he goes as chairman, he hides under the president duties to move around. Nti ono kali abugalula ng'olubuto lw'emmandwa. Ekyo kye ngamba abavuganya. Ladislas Rwakafuzi mukwano gwange kanso gamba oti akitalo nnyo ekya Justice Kanyihamba. Naye anzijukiza ngambye nti langi gye mbadde njogerako, yes, baali bagiyita Robilac yabeeranga advertised ku bus za UTC. Robilac paint bagirangiranga ku bus za UTC. 0-4-5-3-7 Simba eriyaŋŋambye nti eno sawa ya kudeployinga bannamateeka ba bibiina byonna, buli gwe bakwata tumanye nti at least oba stretchinga. Simba kale sebo sikuwulira bulungi. Amanya Bilal Mahmoud na mwenye bwana kibazo. Yesebo. Naye olaba president Museveni yeye kama kifanya nchi atambulanga ki naye president sio baki amani baki atijema na atambulira kuganga alusi akore mirimo sasa abo position nabanga abalemesa ati bwana kibazo omanyi akagundi ko yobedde nani kemi wanti ngoni tamuwe gudu nabanga atambula munabwa kusujina nakwate wakila kitegeeza obankola ntuusi era bakuteka mu mbere y'okulemesebwa era nawe olina okulemerako naffe abantu kituwa amaanyi abawagizi n'abafudde okubanga olwagenze ebisaidi ebyamuma nera agenze kanonyeza eri nera agenze erisaidi eno kati so wati batabansira tukituwa amaanyi banatukolaki tukongera amaanyi ebibiina okubanga tukolaki tutambula nabyo webale nnyo sebo. Muhammad Zulfa Rakma aŋŋamba nti kibazo actually enkolagana gye tusaba ebibiina okubeera nabyo si yakusimbawo busimbi candidate omu, naye yakugamba nti ekisaawe tukigaziye tukigule mu njogera y'omupiira. Aga nti kyogambye singa Nandala Mafaabi abeere Sebbeyi nga Muriato Boy ali Kaperabyong nga Erias Lukwago atuuse Mbarara nga Eryali Erukunjiri nga Eryali Kaseese nga ne Kyagulanyi oba oliawo yagenze Masaka oba Kyotera, yes bajja kukwatayo bye bakwata, naye ne poliisi ejja kubeera stretched ate ng'erina n'okukuuma mukama waabwe nti mu nkolagana eyo
I think that is a minimal demand that the parties can find and agree about. Bagambe nti weekend to deploying amaanyi. Buli kibiina kifuneko gye kiraga mu maanyi ne bwe muba temukkiriziganya mu birala ekyo kyangu okukkiriziganyaako okubeera nga mu packaginga message neetuuka. Bamuyita Zulfa Muhammad Rahma. Semba kale sebo manya Radi Makoroka Vuma. Ikirungi obadde wano ebbanga ddene. Waliwo ekiseera ebipulaani yennyini gy'oleese ewakolebwako Dr. Kizza Besigye ne Balukwago n'abalala. Bannayuganda bennyini tulina ekizibu ng'abantu. Tulina okukwasibwamu okutya n'obutayimirira ku tekulowooza nti kituufu. Let me give you an example. Natwakamala akavubuka 2016 Dr. Kizza Besigye ng'amaze okulayizibwa n'endayizibwa gye yalayizibwa. Twamugamba nti dokita ekiyinza okuzaamu muraalo n'okulaba nti tusobola okuteekawo embeera ekyusa ekintu tuyingire mu kibuga Capital City. Twajja mu Capital City Dr. Kizza Besigye yaliko bamakolo Balukwago n'abalala abawagisiwaki n'ekisisi bannayuganda nga mu kikuubo ababoodabooda bavuga ab'ekikuubo bakola batafungika bakola ki emabegako era mu kitundu kyembeera eyo y'emu abantu abasuubuzi baavaayoko ne statement y'omuvukozi gye nali kusuubira okuva mu kibiina ekikulembera abasuubuzi ekyakasiita. Ebyokulonda biwedde ebyobufuzi temulinnyirira nnyaanya zaffe ebintu bizinensi zaffe. It is about Ugandans. Kankuwa ekyokulabirako ekiri recent mu Kampala Central Juzi gyo lyabalamu agenda okwesimba ku bwa MP wa Kampala Central Lewis Rubongoya yazze Kampala yazze kusisinkana abamu ku bantu abakolera mu bitundu ebimu mu Kampala. Akajagalalo ne kajja poliisi n'eyiibwa abantu ne badduka ne bakola ki ne bavaawo. Akasembayo omwami omu ayogedde ku nsonga ya Zaake. Mmwe mwennyini naawe kennyini nakuwulirako ng'okyogera. Can't you comply with police? Ne mukwatagana mugenda okukola ebintu. Zaake yabadde n'ebbaluwa ya IGP, yabadde n'ebbaluwa y'olwo yennyini DPP eyaliyo omukolo nga zonna zimukkiriza. Naye kulasi bwe yazze okukola DPC yagambye I've got order from above. Zaake n'amubuuza abaafu yaaniwe ebbaluwa ziizino mwe mwazikola ki nga takyazitunulako. Bannamipiira kye bakoze baalese Zaake mu bbanga n'asigala nga awaanyisiganya ne ba DPC. It is about Ugandans okumanya tetwagala kwenunule. Enough is enough. Makolo Kavuma. Webale nnyo Makolo Kavuma. Makolo Kavuma aga nti omulimu gwa bannayuganda kituufu. Kituufu bannayuganda omulimu gwabwe naye bannayuganda beetaaga n'obukulembeze. Ebadde abantu twogera nnyo ku Tunisia omuvubuka oli bwe yamala okwekumako omuliro abantu ne ba rising. Abantu abo baafunamu bannaabwe ababakulembera ne bapushinga omupiira. Sudan wane wa Omar el-Bashir nawo waliwo ate ab'e Sudan bali interesting, baali abakyala n'abantu bamusiba ttaayi abaasalawo bakulemberemu olutabaalo. Waaliwo obukulembeze. Zaake muwa credit ey'enjawulo nti Zaake bwe yagenze Mityana leero buli omu ayogera ku Zaake baamulemeseza. Nze from a media perspective Zaake yapackaginze message yatuuse. Zaake yapackaginze message yatuuse era kati gyeri abaliyo bamanyi nti gyeri. Eriyo ekirala and kijja kulikika ng'ekiri crazy. NRM olwokuna luno bagenda kulonda ba flag bearers ndowooza lwakuna if I'm not wrong bwe mbeera omukyamu ebeeyantereza bagenda kulonda. Bwe manga ddala nvuganye NRM abali mu byobufuzi mujja kumbuulira kikyamu okubeera nga nayingirayo ne tulondayo candidate asinga obunafu. Ne tugamba nti ku bakandidate b'NRM
abesimbyewo okuvuganya Kampala Central ti katugeze Minsa Kabanda yasinga amaanyi ti naye gwe tulowooza gwe twesobolera ye Uhuru mukwano gwange nti ffe tugendeyo tulonde Uhuru kiba kikyamu mbuuza bubuuza kubanga that is upon you as a group but ampuliriza awo wonna tutambula naawe gwe oyina obuvunaanyizibwa ng'omuntu okusala amagezi the stretch gye tugamba eyinza obutabeera illegal stretch muyinza okubeera ne town hall gye n'omugisha muntu akkiririza nnyo mu town hall meeting nzijukira omulundi ogumu mukulu nuwe amanya Mushega ne Augustine Ruzindana Honorable baatandika kye baayita ebigaaniiro mu Western Uganda nga bagenda basinkana abantu mu halls and I am sure that wave had impact mu Western Uganda. Nze mbuuza bubuuza gw'oyita mu kakodyo ky'okutuuka ku bantu kubanga gw'ovuganya yeetooloola buli we yeetooloola abali naye bayimirira kadaala n'abanjula eri abantu. Semba mwami kibazo sebo ate obala okuweereza kale sebo simanyi mpeerezaayo neyanza bali constituency bali ku Lubogola Simba tebavaako ate ndi Haruna Gemanya era Honorable Charles Tebandeke ensonga y'Omwami Museveni eyigwe ensonga y'Omwami Museveni okutambula Peter teweewuunya nga waavudde paka akalulu okulondebwa nga wamu tagenda kutuukawo meseji yaaba amaze ogituusa Kyagulanyi n'amala ageza nti agenda abantu gundi amazima gennyini amajja amawanvu n'amakadde agenda getamanyi agaliyo gavaayo lwaki Kyagulanyi tayita bantu talina emmotoka zitika abantu kujja kulaale abantu bajola okumwagala nebyatikka abantu wano gyabalamu abaddeyo newaffe ekayungu bagulawo oluguudo kituufu ate nsovumira abapozisoni nti tebakola ki olwokuba bamulemerako baagala akolera abantu be asuubiza n'atamba butambuzi n'agenda naye opozisoni amulemerako ati wenaale mukyatakola amutwala ekyankwanzi n'amuzizika 5 biliyoni meka n'asirika naye opozisoni yalemerako ffe twagala kino n'alabisa kamera muzikwata wano Tebandekamu bagize kubo banga emyaka emeka 5 giweddeko yazze ngu atulimba bagenda dikola Mwami Museveni batakola kukuba eri kampeyini todda waffe Kayunga todda era kusezibwa tasala naye mmwe wammwe Galiraaya ndabye bagenda bakolera Galiraaya ani Kayunga Galiraaya ate era mwami kibazo balimba bwe batyo basaba birimbawo bino bitwala emyaka 5 egimala ate kuggwaako ne tufuna akafuufu ne balima ku bbali ne bawumbawumba mbu baakoze naye bw'aba kolansi era ffe abanja ekkubo tumune Tebandeke yamubanja kati yagambye yaliguddewo balikole ojja okubeera alezo bulungi nga balikoze naye batalikola naali sosala Kayunga twagalayo Kyagulanyi kati ampuliriza Lutindo naye akubeyo laale nga tebamukutteeko yadde n'okumulemesa nakyo kibeereyo ensi kubwekyo ebeereyo ebibiina ebirala yabiwasa ampuliriza Lutindo ekyo ekyokugamba nti nga tebamukutteeko nga tebamulemeseza ndowooza yange endala obudde buno amazima gali nti bwa kampeyini oyina okubeera omukujjukujju oyina okubeera nga amaggwa naawe osobola okugalya bwe kiba kitegeeza nti because wano mu Kampala ni omubaka wa Kampala omukyala because wali Rubongo yawe yagenze mu Central waliwo Muhammad Nsereko bayinza obutakwatagana naye waliwo omubaka waabwe omukyala owa Kampala yani ye Malende bw'aba waali waakiri ayita abakyala b'omu katale
kuchemisana mu kisaawe abaganye nti ngenda kwogera nammwe mu katale. It is okay okuyita abantu bo 2,000 ku clock tower oba tonnayogera nabo olukiiko ne baluyiwa. Bwe baba bagenda message yo bagenda bajogerako. That is where my insistence is. Temwesaasira gandi ho omusajja bwe tunagira bwe tuti bajja tukwata. Nali wano ku walk to work nga eggulo limu babakwata oba ku ssaawa 4 baba bakutte enkeera ku machanga police ekeera ku luguudo. Fatigue them as well. Lutindo sebo uramusiza nnyo sebo. Yes sebo Sajja Osalongo Setumba. Umanyize oli munnamawulire intellectual era nkumanyi bannamawulire benkakasa oli kyoyogera ndwawo nnyo kiwakanya naye angazaamu akakifuka nakyo byokulonda takkiriza kampeyini zitandike kubanga ekyo nakyo ensonga olw'ensonga nti kakati nyuupu erina ababaka tena bakusunsulamu bagenda kwesimbawo naye erina ababaka tebanna bakulondebwa gamba nti agundi yayisemu mu kamyufu yagenda okuvuganya. Akati pulezidenti alina ekitiibwa ekya pulezidenti n'ekya eyamaani w'ekibiina ky'enaale. Olwaleero Peter Rupich mu kibazo pulezidenti akyali ku mulamwa okulambula PDM oba ndooza Paris Modo ng'alaba ekiko kikyaleeta ekiri era ndooza mu mateeka akiriza okutambula kubanga naye tannaba kusunsu kugoba oba bamusunsudde nga pulezidenti simanyi ng'agenda okwesimbawo ndooza bamusunsudde naye kaakati wano mukulu Kyagulanyi Uga akakiiko ako kabakkiriza okutandika okutambula buba otangazaamu webale nnyo ssebo. Omukulu byampuna bwongamba olwaleero nti Mwami Museveni atambula nga pulezidenti ng'abantu bambadde t-shirt za tova ku main. Eyo campaign eddako bayambadde t-shirt ziga jajja tova ku main aga nti era yatubuulidde dda lwaki akomyewo n'ebirala. Nze njagala kukkiriza oba oliawo electoral commission tenalangirira ate electoral commission bwena erangirira ennaku ezinaaba zibulayo zikuwa olunaku lumulumu buli constituency kyenkana oba olumulumu buli district. Kakati mu nkola y'enkerettanyi olina okwesalira amagezi. Bwe mbeera nga nze kangeze Joyce Baagala Emitiana ng'omubaka wa parliament kikukakatako okumonitoringa program za government. Ng'omubaka wa parliament kikukakatako okumonitoringa program za government. Era mu ssente ze bakuwa mulimu n'ezikugamba olina okuddangayo mu constituency ensonga lwaki babalira mileage ng'eva ku farthest point eya constituency yo. Kakati obudde buno nga nze mwijjuke nga nze Baagala nga nange ngenda monitoringa programs za coffee nga ngenda monitoringa budgetani PDM nga ngenda monitoringa government programs ez'emyoga amalwaliro ge bazimbye ku zi district government zebadde ezimba nga monitoringa ate eteeka terikugaana kuwerekerako. Osobola okuwerekerwako mikwano gyo osobola okuwerekerwako bannachewa osobola okwogera n'abantu bw'ogenda okumonitoringa eddwaliro wali emulaga Masaka awo simanya akiikirirawo Masaka mu town bw'ogenda okumonitoringa eri eddwaliro ng'okuba rale ku golf course Masaka ng'obuuza abantu ebyobujjanjabi bitambula bitya ekyo kikulu ng'oyita town hall meeting ng'oyitiramu abakulembeze banno nga mubannyonnyola nammwe bye mukoze. It is time to feed back to the people. Simba Hello wanje sebo Erinnya Salongo Mugabi enkombo ku mwalo Buyuko district. Nze kuno kwange kusaba UCC erekeraawo okutuddiza ngobuko
obugundi buno buvanyuma bwa Museveni ng'alwana mu ntalo tetwagala kubirabanga eyalwana kakati yewe kati we bayisisinga yasalawo nekkiriza obwo obugundi okubutuddizanga mugundi kati batutere n'akayimba ka Kyagulanyi UCC bubateerawa Sebe buteera ku TV ngetuteerawo sebe ebyaliwo kakali nga weesalawo kola bwetyo kakali naffe tuteera olimba lwa Kyagulanyi nobagana okutabuna olina okugenda kati omanyi nze mu ndowooza yange ndowooza nti UCC bweba ekoze bwetyo ng'eri mu kampeyini nzijukira mu 96 twalina akalango ka mwami John Nagenda akagambanga mulirwana wategedde nti Semwogerera akomyawo Obote amaze okutuuka e Kisumu n'akalango akaali kaali class oluvannyuma mbulamu nasinkana mwami John Nagenda ate mwana atu ne mwagala nnyo he was such a lovely speaker of the English language yayina an annoying wit nga asobola okunyiza naye nga ate anyuma okuwuliriza naye bwe bakuba akalango ka obuwanga ne bakateeka mu mawulire gwe naawe olina okubeera omukujjukujju ekimala nti bwakateekayo sijjukira yali ani ndooza yali Waswalule if I'm not wrong Waswalule ye yakoininga the backward message kwekyo kyennyini Waswalule n'ateekawo message ng'egamba nti nti awangula olutalo mu bbanga lyonna mu kulwanagana yabeera asinze okutta abantu abangi era bwe bubanga obuwanga bungi nga mwatta abajaasi ba Lutwa ab'Obote bo bwabwe mwabwawulamu mutya mu buwanga obwo bw'obupanga wali mulimu obw'abajaasi bo obuteeka wabbali mulimu obw'aba UPC obuteeka wabbali n'olyoka ogattako obw'abeeruweero bameka abattibwa eruweero nga awangudde yabasobasi yabase era twagenda okukakana nga message Banagenda bagiwanudde ekiranga ekyo bakikubanga mu New Vision bo bennyini be bakyewanulirayo ng'oli abasalidde agawalugali nga kati akalango kabafuukidde ekizibu nzijukira mu 96 ndooza mwami Museveni bwe bamutikka ejjinja sijjukira oba yali Masaka bakyotera Olubengo abajjukira banampeereza message bwe bamutikka Olubengo abavubuka naddala aba UID batandika akayimba ku kampeyini zaabwe nga kaga nti gwe njagala muwa gwe saagala mutikka jjinja bwe bagenda okayimba ne bakayimba n'ekyolubengo bakiwanulayo kati creativity ne response yammwe abavuganya ampuliriza 0-4-5-3-7 yogera nange Simba wangi sebo kale sebo alongegalirayo waliwo eyo naye ensonga ya Museveni Museveni gwe mpagira ogutali musango naye yakoze ekigo tugamba eronda abeena alimu obe mufi kati funga vaali galirayo tufunguga emikisa mingi dukira ku n'olugongo lw'Badaada nga yaliko n'emikisa naye nga n'oluguudo teri yadde bajjako nakulupima naye nga yaliwo NRM n'abeerako minisita w'abakadde n'onye w'abalema ebyo byonna nga tusuubira kati singa vaali teri bweti naye nga n'okubanja tabanja kati ate Museveni agamba opposition y'okubeerawo tuba tugenda kubonaabona tusuubira tumuwa ababaka baayagala naye byatukolera tebiriiyo wabale nnyo ssebo Councilor Dislas Lwakafuzi ngambye nti mu 2009 yawaaba omusango nga guga nti
that once the Electoral Commission has declared that its electoral map has begun, then a contender is free to start campaigns. Unfortunately, to date, the Constitutional Court hasn't set down the petition for disposal. Nti omusango gwe yawaaba ne kati kooti ya ssemateeka teguwulirizanga nagumaliriza, kubanga ye yali agamba nti kasita Electoral Commission etulaga roadmap netugaa nti bino ne bino ne bino ne bino, kubanga kakati olwaleero katugeze ebibiina by'obufuzi abenaremu bagenda kulonda mu bumyufu bwabwe, abanupu simanyi dirwe bamaliriza bumyufu, abadi bagitani DFDA nabo batandise, aba triple PPF ani PFF nabo batandise, aba FDC bayitadda, era n'olwaleero manyi nti mukulu Nandala ne Poa batambula kasirise mpola mpola basobole okulondako presidential candidate. Kitegeeza nti the roadmap for political activity has begun. You cannot curtail others and allow one candidate to move. Naye nze kyendiko nti ono ayinza okukibakola mu bugenderevu. Temulowooza nti mwami Museveni ekyo takimanyi nti akikola mu bugenderevu, naye ndoza bana abavubuka banupu be bagamba okulabisa, naawe olina obuvunaanyizibwa okugenda omustretching. Simba Radio Simba wangi sebo sabu mukuru Peter Kibazo bala kutuweereza. Yes sebo ono musayi gwa zala ndi wapeoga zalo ati mukama ngo okusookera ddala nebo ndo ensonga gy'omaliriza yennyini kuba nage gubadde omulamwa omukulu. Ndowooza mukulu Pulezidenti Museveni akikola kigenderedde okulemesa abantu ba opposition naddala NUP, ngenda kugerako NUP gyensinga omumanya. Yakikola kigenderedde nti akimanyi nti ono omuvubuka agenda amutawaanyiza nnyo. Obula nze mbadde nsaba nti buli mukulembeze yenna ngenda kugera ku mubaka wange muwaddanku nnyingi, senga ffe tumutuukako mu kaseera ke twatusobodde, obula abasigadde bo simanyi. Obula pulezidenti kyakola tusaba busabe akyusemu kuba waliyo abantu abagala okulaba ku babaka baabwe nga tebasobola kuba ng'ambe mu ngeri y'okubafunamu. Naye munange mukulu Peter Kibazo owaye kankubuuze wanyisebo olowooza ddala omubaka wo bamuganye buganyu kujja oba n'ababaka bakikozesanga opportunity ya butajja mu bantu? Mukulu Peter nze ndowooza empandowooza yange muwaddanku nnyingi bayinza okuba tebagikozesanga opportunity, wabula nabo bennyini ababaka tubasaasiremu okwo olw'ensonga manyi waki mukulu Peter nti batambulira mu kusoomoozebwa kw'otalabanga. Tulowooza si balowooza mukulu Peter obala okutuweereza omukyala ntongo Florence Wampooko ali akwagala nnyo. Babalinyoso eriyo bamuyita Mercy Flora aga nti naye bano bannabyabufuzi baagala nnyo ebintu bive waggulu nga bikka wansi. Top agiyise the top bottom approach nti n'olwekyo tebalina strategy. Kangisome nga bwagamba these people have no strategic planning, especially at community level. They want to use the top to bottom approach which only reaches out to a few yet voters at the grassroots. Aga nti twandibadde tutunuulira n'okutandikira eri wansi okuga nti kale ffe abali ono akubye abadde Kayunga nti ffe abali e Kayunga ekibiina ky'e Kayunga abantu 50 twekuŋŋaanyizza ffe twayise n'omubaka waffe. Nebayo omulala ngamba nti Kibazo va mu kubalaata, bamuyita Nakabaale. Nakabaale aga nti Kibazo va mu kubalaata. Amazima gali nti n'ababaka bennyini b'oyogerako nti buli omu akubeera ali batyayo mu bantu. Abantu baafuuka enkwa nti buli lwogenda baagala obawe okuva ku byokulya ebyokunywa n'akasente ke banaagenda naboko. Nti kale n'olwekyo ababaka batuukanga nayo mu bantu batyayo. It is expensive to campaign. Severino Kasozi agamba nti actually the problem is with the community. Community naye tegekeko tubeere ng'abeekyalo Kyebusowe bategese bo be bayise omubaka abantu be Busowe. Naye ekizibu nti n'abantu balinga abaga nti twabirekera bali ab'e Kampala bo be balitununula so tebibakwatako. Asembayo olwaleero Simba
kadde kampeddeko